ngenda basaba mutambuliza akatambi kano. Oyina option abantu 10 sharing la komwenda akama kasigalo kati ku page yo oba account yo ataina access omugokiriro abajja kulabira ku page yo bwete kutusasanya information sagalo luwewo kubanga tulina ebigo bingi byokwogera ate tujja kwatagana akawungezi kale mala kusaba kusasanya akatambi ako nsaba mpite president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abere katambi kano ompitira abakulembeze ba national platform ompitira Dere Drinking General kitawe Museveni kitawe Salimu Sale nabala nsaba ompitire Sige Damuzi eri kulemberwa Nzeiji libereko kuno nsaba ompitire abatuuze beggaba abazadde abafira abana bamwe na buli omu bannamawulire na buli omu bere katambi kano ngenda kusunsula bana abasajja nga nenda bugisimufungize bwe mbalo basa bokutambuza akatambi kano okompitira abantu abo tugenda kwisa obulamu bugenda kubira bubiri then tuyoka tusimbula video. Alright, abakulembeze ba national platform abawangalya mu ggwanga lya America bongera okutegeeza nti ejja kubeerayo olukuŋŋaana lw'abakulembeze lugenda kubeera mu town hall ngenda kuza omwezi 18 essaawa zijja kuba 7 ez'eggwanga ly'emisana mpaka gye bonakukomekereza bakutegeeza nti omugenyi omukulu agenda kubeera mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja okubeerayo awulira ensonga ababuli ekyekiddako nakyo ekigenda mu maaso kale mwena abakulembeze ba national platform Sako People Power mu ggwanga lya Bungereza mutegeezeddwa nti mujja kubeera n'olukuŋŋaano lwammwe ngenda kuza omwezi 18 mu town hall Waltham mubeereyo mbungi nnyo ajja kuba bategeeza kyekiddako essaawa zijja kuba 7 ngenda kuza omwezi 18 mujja kumutegeera ensonga ezo akakalango kawedde. Era obukulembeze bwa national platform ne People Power UK bukutegeeza nti butaddeyo public demonstration at the US Embassy London 339 Emrys LN 9 Elms London SW11 7 US Friday 24th April 2026 11 a.m. up to 5 p.m. UK time, calling on the US to impose targeted sanctions on Uganda dictatorship of Museveni, free all political prisoners in Uganda. Obukulembeze wa national platform Sako ne People Power mu ggwanga lya Bungereza bukutegeeza tibagenda teekayo kwekalakaasa okw'abantu bonna abawangalya mu ggwanga lya Bungereza bagenda kwekalakaasiza ku embassy ya America mu ggwanga lya Bungereza essango mu kibuga London ku ndagiriro 33 9 ELMS LN 9 EMRS London SW11 7 US ngena kufukunaku lwakutana kuzomoza 24 mwezi ogwokuna 2026 sawa 5 za kumacha mpaka saa 10 mwezi akawongezi ne bagamba bakuba mulango takungula nga bategeeze ggwanga lya America liteeke envumbo ku bukulembeze obusiramu obwa Yoweri Museveni mu Uganda era n'abasibe bonna abali mu mbeera z'ebyobufuzi bateebwe akalango keekano njagala mukawala bulungi nnyo buli muntu asobola okubanga ategeera gwe nali mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti beere mbungi nnyo mu kwekalakaasa kuno kujja kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 24 lujja kuba lwakutaano so mbeereyo mbungi nnyo mwena bannayuganda bali mu ggwanga lya Bungereza akalango keeko bulungi nnyo musobola okukubira essimu bakulembeze ba national platform ab'ekiwayi ekitudde mu ggwanga lya Bungereza bajja kuba kutegeeza ki ekigenda mu maaso ku nsonga eyo. Alright, obulango babuwedde obulango buggwa njala soka kuyisawo security alert zigenda kubeera 2 zokka ngenda kuyisawo security alert zigenda kubeera 2 security alert esooka gwe wenna monna Uganda ng'obadde onoonya ekigula Magala Eddiba mu katale ak'Ennateete oba okakoleramu oba oyinayo Muganda oba oyina yaani gwe Munnayuganda yenna akole mu katale k'Ennateete either kendeeze maaliyo jamu ssente zo ebintu bijjemu kubanga kitegerekeseko nti akatale akola abanene mu gavumenti abaakeddiza naye ng'ekigendera kyabwe si kyakukalekawo ekigendera kyo bagenda kukamenya akatale ako mutegeezeddwa kuno wadde wakati nnaku z'omwezi 15 kwabyo okubanga kaggiddwawo kale gwe Munnayuganda yenna ayinamu omudaala ayinamu ebintu byolekamu ne ssente nkusaba okutegeeza jjamu ebintu byo ng'obudde bukyali kubanga katala waliwo munene akeetaaga
ayagala kuzimbawo semaduuka kati gwe olina ssengawo kojjaawo mugandawo nga badde anoonya ekigula magala eddiba mu bitundu by'e Nateete mu katale k'e Nateete mugambe ageze mangu ajjewo ebintu bakendeze emmaali ye bagenda okujja okumenya nga at least tafiiriddwa oba nga abijjeemu naye ng'ennaku z'omwezi wakati wa 15 ku 2 akatale ako kagenda kuba kaggiddwawo waliwo omunene mu gavumenti alina ssente ayagala kuzimbawo semaduuka nga bulijjo kakatale bagenda kajjawo kitegeeza nti abantu badde bakolerawo emirimu gyabwe bagenda kuba bafiiriziddwa bya nsusso n'okubondabonda mu nsi yaabwe nga bakola ki akatale ako bakajjewo so mbategeeza mwenna abantu b'e Nateete abalina emiddala mu katale k'e Nateete bagenda kamenya okuva mu nnaku z'omwezi kale ntegeeza ennaku ziri 15 ku 2 bajja kuba bakamenyeewo kale jjayo emmaali yo kendeza emmaali wa ssente zo oba oyina looni gisasule mu budde bukyali kakatale bagenda kajjawo ebyo ebigambo bisuse mu security alert esooka security alert eyokubiri gwe wenna munnayuganda najja wano mwezi oguwedde ne nkubuulira nti Museveni agenda kuteeka emirongooti egiwera 605 okwetoola eggwanga lyonna ng'emirongooti gino gigenda kuba gitandika okubega bannayuganda ku njogera gye boogeramu message ze basindika amasimu ge bakuba okwetoola eggwanga lyonna ne mbagamba emirongooti gino nodde bagisimba ne mbagamba mugezeeko okola nga mwekengera munnayuganda togeza n'okkiriza kye bayita free wifi mu kisaakaate kyo mu nnyumba yo waliwo wifi state wetandise okupulaninga mu mayumba gammwe nti bakuwa free wifi oba connectinga ku wifi ngeri very cheap please nkwegayiridde ojja kuba essimu yo giwaddeyo butereevu nga buli kyokolerako kyonna bakimanyi ojja kuba makaago gatadde mu nninga nga buli kyonna kye mwogera gavumenti ekiwulira ebitongole byokwenda bikiwulira nkuddamu okusa muganda tokkiriza kintu kyonna kiyitibwa free wifi kuba gavumenti etandise okuleeta mu wifi ya layisi nnyo esobola okuconnectinga family oba abantu bo bonna nga bakuwadde ku ssente entono bino byonna byabwerero eno spy network system gye bakozesezza eggwanga lyonna nkwegayiridde tokkiriza obuntu buno bufaananako bwe buti kamba okuteere wano kamba okuteere wano obuntu obwefaananyirizaako bwe buti obulaba togeza n'okkiriza wifi zino zonna state spying machines zibali mukozesa ziwuliriza ebiga bye mwogera emboozi ze munyumya okulinkinga amasimu gammwe ku state era mubeere nga mumanyi temukkiriza buuma buno bonna state yekoze eki yebupulantinze kati gwe wenna atayagala kumanya era nga webuzabuza nga afukaanaaba kijja mmala kutuukako nkutegeeza tokkiriza ekintu kyonna kirimu wifi nga bagenda nti simanyi ya layisi bagireese ekonektingire ku kisaakaate kyo mbakaago nti ya layisi bagenda kuba bakubega ebisigadde gg'omanyi security alert eyokubiri security alert eyokusatu nga bwe twolekedde enkola ya North Korea Museveni atya nnyo tamanyi bannayuganda kye bamulowooleza bapulaninga very soon buli munnayuganda essimu gy'olina mu ngalo naddala nga ya buyonjo bagenda kusindikiriza ogenda ogiwandiise bagenda kusindikiriza ogende oligestalinga essimu yo ebigikwatako byonna bagiyingire munda bagikole kye baagala then bakutoogende wabula n'obudde bugenda tuuka nga n'essimu kaadi zennyini z'okozesa gavumenti yeyina ozikusalira oba okozikigestalinga bagenda bajjako right to communication right to privacy mwenna bannayuganda bagenda kubajjako right to privacy amasimu gamu very soon bagenda bategeeza nti gonna galina kubeera nga gali registered kitegeeza buli munnayuganda bagenda kusindika ku bitongole we bagenda okuteeka ebitongole nga muluza bitongole bya masimu oba communications companies nenga bino ebitongole mulimu ekya ISO ekya CMI crime intelligence ne SFC bibagenda okuregisteringa amasimu gammwe gonna essimu yonna ey'omu ngalo eya buyonjo egenda kuba registered by force olw'ensonga baagala kufuna access ku masimu gammwe ne communication zemuli mu communicatinga n'abantu bammwe bonna so mubeere aware about that
security alert mbufunze ziba ziweddeyo njena tugenda ku information eyandese nsama opitire wano omusajja gwe bayita omusajja gwe bayita yeyita lawyer ono yasala n'ava mu FDC Yusufu Nsibambi mumpite Yusufu Nsibambi ajje wano nga sinatandika video mumpite Yusufu Nsibambi ajje nga tunatandika video kati ekyomba mazo kibagamba n'okuba buli ekyo kigenda mu maaso wa leero kati video tugitandikire leero video katugitandikire wano byonna byagenze ekyankwanzi mwabitegedde n'okusamira okwabaddeyo bulungi nnyo Museveni ng'amaze okuwonga abantu be bonna era butereevu olukuŋŋaana lugenda kukomekkerezebwa amala abatebaddeyo ensimbi nnyingi nnyo zayisiŋŋanyiza mu mikono whereby nti buli member parliament abamuwadde obukadde bw'ensimbi 100 yeeyozeeyozeeko ennaku bwe bamala omuwa obukadde 100 bw'okweyozaako ennaku waliwo endala ze baba bategetekedde nga bagenda zikozesa mu kuyisa amateeka genda basomerako emabega omwezi oguwedde zino ssente kabadde kasenda baguzi oba kasenda bazaana oluvannyuma olwaleero neno yonna wiiki bagende batandise okuyisa amateeka mu parliamenti amateeka ge galuwa amateeka ge bagenda okuyisa kwe kuli erisookerako ddala bagenda kusookawo essaala baddeko communication from the chair bills be read 5 minutes bateekewo etteeka erisooka balita the protection of the sovereignty bill Honorable Minister of Internal Affairs yagenda olisoma a laying of the papers 10 minutes then basooka bayiseewo supplementary expenditure for the 2025-2026 schedule number 5 Honorable Minister Finance Planning and Economic Planning then bateekewo request for the parliamentary approval to waive off pay as you earn liability from liability for care internally in Uganda. Bazeko report of the Parliament of Uganda delegation to the 5th ordinary session of the 6th legislature of the Pan-African Parliament and other related meetings held in Madrid, South Africa, 16th of July 2020, 6 August 2025. Honorable Okoth Ogong Felix MP Odokoro South. Then Bazeko report of the Parliament of Uganda delegation of the 6th ordinary session of the 6th legislature of the Pan-African Parliament. Bwebito. Nenge teke kuru balita protection of the sovereignty. Mubagenda okwagala okuteekesa okuyisa amateeka n'okukwatako pulezidenti ng'ebakibala boke nnyini bwe bakiteeka mu nkola bweri kyekigendera kye babawadde ssente biliyoni 10 naye ekyo si kyekikulu kyekiriwa katudde wano muganda wange yenna gy'oli ngenda kusaba omusango gw'eggaba tugubannyonnyodde ensi yonna egubannyonnyodde era mugutegedde omusango guno it is part of the diversion and stand Museveni za creating okubajja ku kintu ekikulu ekikwatagana ku ggwanga Uganda nebigenda maaso mu ggwanga one bulijjo nga banakola forensics musooka forensics nebalya ne bagezaako kupapala forensics nebalya nakati ekyabalya bagezaako kusasula international media platforms bayambeko which yasooka zaba promotinga baranifu nga bagamba nti mwetegedde ne babalese stand gyetegereze nnyo etuuka ekiseera neyambula dictator stand ze baakoze nga bataddewo open public court mwete mwagitegedde kangikunnyonnyole nga mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omunosika ng'oyambe muyambe ekkiriza bwe bataddewo public court hearing bayagadde bafune attention ya international audience but unfortunately kye bataategedde bagenda kweyambula batya one ekisookera ddala Museveni ya bypass the constitution etya efisiga eddamuzi lye lirina okuteekamu okusaba kwalyo nti emisango gigulwe mu lukale so si Museveni talina buyinza eyo constitutional right agirina
wabula okuba nti yadde ayagala creating diversions ne stanti ze n'ateekayo kooti mbwegende uliriza omusango ogwo kati kino kigenda kufuuka routine ng'akikozesanga stanti diversion across the country ng'ateekawo open sessions za court across the country ng'ayagala abantu babeere ku ekyo kiki ekyaviiriddeko omusajja muno okweyambula engoye 1 luli baatugamba mu kooti ekanya tebaagalayo masimu ku luno bakkiriza amasimu era bannamawulire babaddeyo wabula ne bakkiriza ne batikitokers babe bonna abali related ku government nga gye bali kati omusango first hearing bwe yazze omusango ne gudda mikono gy'Abannayuganda ne bagudiscussinga ne bakuba ebituli mu guli omusango kati ate mwe kyemutamanyi nti international media zonna bwe zijja ne ziraba ku siini bwe zimala ku ne zigenda zule public reaction ku musango ogwo ekyo mukyerabidde international media bwe zijja ku musango nga bwe guli okitegedde bulungi nnyo ku musango nga bwe guli zijja ne zikavalinga kati bwe zimalaawo ne zijja ku social media ne zijja mu comment ne zipiikinga information ebanga verifyinga ebiri mu kooti ebyo kati international media bwe zazze ne zikavalinga ne zimala ne zigenda mu public opinion ku social media ne ku ground zakizudde nti omusango gonna mufu zakizudde nti omusango gonna mufu kyovula nti tonnaddamu kulyako kyonna mpozi nga bagenda sasula kati balina obusawo buli muddo bagenda sasula walawo international media yo nangezemu okupiikinga ku musango ogwo kati court hearing bagitutte mu public omuntu gye yattira omuntu wazze n'okiwulirako international media zapiikinga interest ku social media ne mu public okumanya bagenza okutunda omusango gwonna nga gulimu ebituli nga tegutegerekeka ebituli byebiriwa 1 ekisookera ddala mu mateeka amatuufu public court judicial system ine issuinga okusinzira ku request ez'abantu mu society nkiddamu public court oba public hearing ebeera request from the public so si Museveni ng'omuntu kati Museveni yayisizaawo request ye kooti zijje mu public ekyokubiri international media zagezo kizuula nga government erese ba third party mu musango guno okubeera nga abajulizi ekitakkirizibwa third party yaluwa third party mwemuli nannyini ssomero abaana nannyini ssomero ne zireeta n'abazadde ompulya bulungi ne zireeta n'abazadde ne zireeta n'abantu abatannategeerekeka so nga ate omusango bwe guba guggulwawo kooti ebeesinga ku bantu abaali ku crime scene okuggyako obujulizi kati lwaki buli lwoba ng'ogenda okuwuliza omusango 1 olina okumakinga sure nti omuntu yazizza omusango mwakoze full investigations era ezimulumika nti yazizza omusango 1 tewaliwo footage alaga kikolwa ekyo omusajja taliko kintu kyonna kimulaga nti yatta wadde okulaga omusaayi ogumuliko wadde okulaga murder weapon teriiwo kubanga singa murder weapon ebaddewo yandibadde eraga DNA ey'omussi nga bamuggyeko ebintu ku muntu yeye ekyokusatu bw'oleeta edimansita oba nannyini ssomero awo obujulizi nga teyaliwo ku crime scene oyo abeera third party obujulizi bwe tebuyimirira ompulya bulungi bw'oleeta omuzadde nga teyaliwo ku crime scene kitegeeza obujulizi bw'omuzadde tebuyimirira tebusitandinga kubanga teyaliwo ku siini abantu abaliwo ku siini oba babodaboda oba beneiba be balina okujja mu kaguli okuwa obujulizi kitegeeza nti n'obujulizi bwonna obuweereddwa currently bwonna bufu tewaliwo murder weapon tewaliwo investigations ntuufu obujulizi obujja mu third party nga n'omuntu agambwa nti yaliwo ku siini nga keyateeka obujulizi bwe bwawukana n'abalala abali mu community kati mu misango emituufu nga gikozesebwa the moment obujulizi bwawukana ku byabaddewo ogwo omusango gubeera mufu 1 bwe tubeera mu nsi ezimanya amateeka temwewunyanga omusajja omusinga omusanga agusinze ng'avuddewo ng'atambudde bwere nga si yasse
ekyo mubere nga mukimanyi. Kati international media yamaze okupikinga ebintu eraga guno musango mufu badde balina kukola ki? Kankunnyonnyole. Badde balina kukola ki? Already omusango mwadde mwagukubyemu dde ebituli. Ne batuuka n'okugamba nti ba tiktokers bonna tebadda ku musango ogwo kubeera. Badde balina kukola ki? Babadde balina kusetinga accident epikinge momentum omusango guddemu gufune vibe. Naye nga bulijjo wandikola ekintu okulumya obunoonzika ngu yamuyambekkiriza. 1. Diversion gye bakoze ku makya ebadde kind of sacrifice. Omanyi Museveni buli mwaka bwe gutandika ateekawo obutemu bw'okuyiwa omusaayi ng'emizimu gye bwe gimugamba ebyokola ebimugamba. Kino okukibanyonya kijja twala ebbanga kitegeera naye buli mwaka gutandika Museveni ayiwa omusaayi gw'abantu. Karani fortunately omusajja akubidde emmotoka oba afudde essimento gye kitegeera oluvannyuma. Omusajja oyo abadde ajjonkera president ku makya n'olweggulo ng'amujjonkera emmotoka emutomedde bubi nnyo. Bamututte taakese taasulewo. Wabula wano wali okulira okukomba essowaani nga bulijjo. Omuvubuka we bamuyita Ronald Mulwana. Ronald Mulwana oyo munnamawulire. Ne kati before njala tugendeko mu forensics katono ku accident eno gye basetinze. 1. Babadde kitu kino kyadde kitegeka baagala kutomera abantu abasukka mu 11 then kifuna amawulire mangi nnyo kyongezebwemu supu naye tekisobodde kufuna mawulire. Kati njagala nze naawe mwenna mumanyi okuvuga emmotoka noba tumanyi kuvuga mmotoka omanyi nti emmotoka obubonero bwayo bukulaga nti emmotoka eri mu mbeera eno embeera bweti. 1. Kati omusajja ono abadde avuma nnyo president. Simanyi oba afudde batannafa naye nga wenzijidde ng'embeera taakese taasuleko. Kati wano wali okulina okukomba essowaani. Ffenna tumanye emmotoka. Mwenna mubadde mulaba ng'emmotoka ezijja ku we bagenda okukozesa omusango. Emmotoka ezo zijja butereevu nga zitunuddewa nga zitunuzza obwenje ziraga. Lwaki eno ebadde ereese omusibe leero ejjidde mu livansi? Kyekibuzo ekisooka. Ekyokubiri, ffenna tukimanyi nti emmotoka bwe banga etambula indicators bateekako. Indicators zino zibeera sayini eziraga nti emmotoka eri mu mbeera bweti. Saagala onnimbe era saagala olimbe bantu public nti ekintu kibadde state managed oba state management nga si diversion oba stunt. 1. Wano wenjagala otegeerere. Lindako. Njagala weetegereze tugenze mu forensics. Emmotoka eyo ogiraba? Ogira bulungi nnyo? Emmotoka eyo ejjidde mu livansi bulijjo kyetakola. Ejjidde mu livansi bulijjo kyetakola bulijjo esoosayo ki? Esoosayo bwenyinga emmotoka endala. Si bwe kiri nti ye. Kati bwe badde ejja ezze bulungi nnyo ng'etambula mpola naye ng'erimu giya ya livansi. Era indicators zonna zikulaga nti emmotoka ebadde mu giya ya livansi. Teri mmotoka erimu giya ya livansi esobola kwekulamu giya n'agamba nti aloozinze control ng'olwedde indicators ziraga nti emmotoka eri mu vansi ne giya mweziri. Teri giya esobola kubuukamu ng'egenzeemu tekisoboka. Ezo zonna indicators ziraga nti emmotoka already eri mu giya bulungi n'ebedde etambula bulungi. Tesobola kwekulamu ne giya. Ogira bulungi nnyo? Ojiraba? Aha. Kati ekirungi ogire bulungi nnyo. Kati ebibuuzo biibino. 1. Emmotoka bebeera mu giya nga ya livansi. Indicators ziraga nti zaaki za livansi ekibaddemu. Era emmotoka bw'eba eruzinze control
nga it was intention driver akube ngombe okwalaminga abantu emotoka evudde mu control kyakubiri ekyokusatu emotoka bweva mu control eruzinga direction wabula driver wabana basajja abafera babbi emotoka teruzinzeeko direction esigadde mu normal line oba lane webadde okuyita ompulya bulungi takubye ngombe emotoka badde mu gear reverse nga ne indicator ziraga ki reverse gear tesobola kwejja mu kizibu 1 emotoka bwe ruzinga control either okube ngombe no tegeeza abantu emotoka evudde mu control mwesegule takikoze 2 emotoka evudde mu control tesigala mu direction yemu kubanga driver oba onoonya butya bwogenda okunzika emotoka eyo obutatomera abantu emotoka esigadde mu line yennyini mwe yabadde agibalidde kitegeeza nti kino badde bakipulanize bulungi tokubye ngombe emotoka eri mu gye yennyini ya advance gyetasobola kwejjamu nga guwa gitaddemu geraga indicators kuba indicators show that gye ya advance ebaddemu eri emotoka ebaddemu normal what mu normal movement eri mu gye entuufu indicators ezo ekyokubiri bwevudde mu control takubye ngombe 3 emotoka esigadde mu line yennyini bwe badde ino okubanga ekoze ki etambulira ekyo kati bumala okukwata ebintu bino byonna n'obiteekawo kitegeeza nti badde basetinze stand endala ey'okutta abantu abasukka mu omu bakole amawulire amalala okuwa omusango vibe kubanga gwabadde gwafudde omusango gwadde gwafudde eno feekemu era ntegeeza abantu begaba mwenna n'abantu bagenda ku musawo guno muveeyo Mwetemanyi Museveni gwe muzannyirako ekisembayo ku yo stand driver asigadde comfortable mu motoka nga n'emikono giri wano munda giri wano ku gundi giri ku luggi comfortable motoka eruzinga control driver nasigala nga ali comfortable the moment emotoka eruzinga control driver afuba nnyo teekamu engombe okukyusa emmotoka okulaba ntegenda tomera kitetomera bantu oba ekyo mukitegeera bulungi nnyo driver comfortable motoka esigadde avuga njagala kibanyonyola mu kitegeere nze bano mbeesobolera lindako ezo start mugenda zikola bannyammwe ogiraba giya mweri bulungi era etambula mpola bulungi nnyo aha etambula bulungi nnyo ne bazanya kasitante kabankanejja ogwo omukono emmotoka beetabuse ogwo omukono emmotoka ebeetabuse duleva emulengedde ogwo omukono emmotoka ebeetabuse ogwo mukono emotoka ebeta gwokakasa ogwo mukono gubadde ku steering ogwo mukono gubadde ku steering mugukuba ekifaananyi kuba mwe temukola forensics kutunda bintu bino ogwo mukono gubadde ku steering era balaze any sign of fidgeting ogwo mukono guli ku steering omuntu afigitinze ogwo mukono gubadde ku steering era driver afigitinze kati ekisinga okunsesa olumaze okkozinga kyebadde baagala emmotoka neesimirawo immediate emmotoka evudde mu giya ebeera opening ate teri mu giya eba edduka emisinde niye olumaze okukoona omuntu neesibirawo bulungi nnyo kati bano nabagamba mbeesobolera kakota omusango gwafudde international committee yagumya amazzi ne international media ko boka tukozinga accident wano tufune amawulire eyo diversion mugende mugigambe bannyammwe nze motoka nyinza okuba simanyi givuga naye nagisoma bulungi nnyo okitegeera bulungi nnyo kati maze mubambula nekidivani kyamwe ekyomusibe owalakizale tewali mada weaponi omusibe mukola ye mwagala kati mwagadde kutta bantu
But unfortunately tuve ku nsonga eyo omusajja oyo yono one afudde oba afudde batafudde simanyi yono one bamuyita Ronald Mulwana yono abadde nga jonkera president ebbanga lyonna yono agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga ebabalimbalimba ebabamalamu amaanyi Museveni si kyali waffe Bobi Wine yoyo wafudde yamanyi Museveni kigwogenda okujjako yoyo Museveni kigwogenda okujjako Bobi Wine njagala kutegeeza yoyo abantu bakukoowa Bannayuganda tebakwagala Bannayuganda baagala President Museveni Chovula bendaku z'omwezi nga 15 bavaayo ne balonda President Museveni PDM emyoga enguudo amasannyalaze amazzi byonna byatuuka kati gwe oli mu Amerika oli mu kwogera ebitakwatagana twagala kutegeeza nti ne 231 muzeeyi bw'aba akomyewo akalulu tugenda akamuwa kati mukulu gwagenda okuwa Museveni akaloli mu mbeera ki muganda wange agenda okuwa Museveni akaloli mu mbeera ki kankakudyemu nakano kenkoze maife tubeera kuno nga tulinda buli wamu kati kambazanyire kano nga nkagasse bulungi kubanga nkagasse bulungi ebisana nenkabateera wulira yuyo Noyo mutabani we omutamiivu agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga ebabalimbalimba ebabamalamu amaanyi Museveni si kyali waffe Bobi Wine Museveni kigwogenda okujjako Museveni kigwogenda okujjako Bobi Wine njagala kutegeeza abantu bakukoowa Bannayuganda tebakwagala Bannayuganda baagala President Museveni Chovula bendaku z'omwezi nga 15 15 lwe lwaleero olwaleero enguudo amasannyalaze amazzi byonna byatuuka 15 tutuufu mu Amerika oli mu kwogera ebitakwatagana twagala kutegeeza nti ne 231 muzeeyi bw'aba akomyewo akalulu tugenda akamuwa badde ku PL on TV ekisinga okwewunyisa yagamba nga 15 bo amaze okulonda Museveni olw'ennaku z'omwezi ziri mmeka olw'ennaku z'omwezi ziri mmeka 15 si 15 olw'ennaku z'omwezi ziri mmeka mumpandiikire awo olw'ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwokuna 2026 yagamba nga 15 bo balondaani balonda Museveni kati ne 15 olwaleero either amenyesemenyese yenna tagenda kuddamu wadde okuwujja ekiwojjolo wadde okukuba jjabo bokwata kamera obokuddamu ogyetunuzaamu ng'aleekaana nga 15 lwe likomye olwaleero ne bonooba owonye ekyali wange muve ku ggwanga lyakyuka dda empewo za Buganda zaakyuka dda buli muntu yenna agezaako okuyimira mu kkubo ly'enkyukakyuka ogenda kufuna obuzibu mwalonda 15 ofulidde obuzibu obw'olubeerera nga nakoze omwezi 15 kitegeeza mmwe mujja tegeera nti empewo za Buganda bwe kimu kyakikola ki kyakyuka dda otetugenda kulwawo kansoke mbasigire ekifaananyi kye mutamanyi 1 nabagamba nti Museveni akola ekintu ye ngaloza nti public tesobola kutegeera kintu ekyo amazima gali ki 1
Museveni olwokuba nti akozesezza ekkooti okunyigiriza abaana b'enkyukakyuka nga ne bwe kuva mu 2021 talina mwana wa nkyukakyuka gwe yali asalidde musango nti yaguzza kuba tebalina bujulizi. Ensi yonna ne muteekako amaaso era nga ne sanctions zibadde zijje ziri mu kkubo zibadde zigenda kutagetinga judicial system ya Uganda okubajjako funding supporting na buli kimu era zijja tezigenda kuyimirira. Kati yabadde alina okuteekawo okulongoosa ekifaananyi kya judicial system ye kwe kwesabira open public court hearing eyo. Era omusibe bamuleete nga alyambadde bulungi, alidde bulungi nnyo, bamunywesa, bamukubaka perfume, bamuweweeta, bamusika ku matu, bamugamba buli kimu kyonna. Kati eyo enkola gye bali mu kukola ku musibe wa Walakizali, yenkola gye balina okukola ku buli musibe yenna. Amazima gali nti enkola gye bakoze ku musibe wa Walakizali gye balina okukola ku musibe yenna. Okufuna obwenkanya, okuyisibwa obulungi n'okufuna buli kyayagala mu budde. Ne koto okumuliza mu budde. Wabula ffe abaffe tebabawa bintu ebyo. Kati yabadde alina okulaga ensi yonna nti judicial system nnungi. Abanuupu balimba, ekkooti zituula, ziyisa bulungi abasibe, era babawozesa mu budde. Ibyo mula mu kkooti nga beekyangacyangezo AI. Abaana abo tubamanyi bali stubborn nnyo. Sometimes ensonga lwaki tubahandulinga tutyo nekino kimwale mu public yekifaananyi kituufu kiri mu kkooti za Uganda ng'agezaako okusiga ekifaananyi kya kkooti za Uganda mbunungi nnyo ffe tuzoonoonye era kye balabye eggaba kye kigenda mu maaso mu kkooti za Uganda okwetoola eggwanga lyonna waliwo fair hearing kyekifaananyi kyabadde asiga so si mbu yabadde ayagala nnyo omuvubuka muwulirizaawo no omuvubuka waabwe si waagundi nti yavudde muvubuka waabwe yennyini era mukyetegereze bulungi nnyo nti bano abasajja baadde bakulyetinza ekintu kyabwe kyakudaibatinga bannayuganda kubajja ku mulamwa olw'ensonga balina ebintu bingi nnyo bye bakwese ng'ensi yandyagadde obitegeera kati mutegedde bulungi nnyo eno sitanti yaabwe ebeezaaliddemu abaana 1 abantu abali mu komite bennyini bategedde nti omuntu si ye yatta kyekisooka oyo si yatta tosobola kuŋŋamba nti eyatta ali Frinyo ali Tulakizaliasi ebintu byonna bikola nga bw'ayagala kati ate mmwe abaagala omutta mwabawadde ne omuntu ago mwagala ate afune ekibuuzo mumuwa mutya looya muli basiru sooka otunule akatambi kano nkakudiremu bagenza okulanga omusango batuddemu ko boka tulete ekimotoka kyaffe tutomereko ku mbuzi eziwera tufune ku mawulire bwe ganaatambula naye nga bo kibadde kibalidde kati omusango bwe kati wano ninawo ku bannamateeka angambye mbazanyira obutambi buno kulira bulungi nnyo mbalamusiza mwenna abampuliriza eno yendowooza yange oba endaba yange ku mutiremu ne yassa abaana eggaba wano emakindye okusooka njagala kusooka kwebaza Uganda Law Society ekulirwa President Semakadde eyavuddeyo newabula nti bannange proceedings ezigenda mu maaso mu kuwuliriza omusango guno ziyinza obutajjayo bulungi kyemwetaaga naddala olw'okuba nti nno omusango guno mugutadde mu kkooti y'abantu gulire mu kkooti y'abantu naye kiyinza okuziiza obujulizi obumu okuvaayo ebbalo yadde brief naye yabadde yina content nga w'amaanyi kyendowooza nti nno kkooti obulamuzi bwa Uganda Judiciary esaana etunule mu bbaluwa eyo era egitwale egiwe time
esobola okuja understandinga. Ekisookera ddala ekisooka otutiisa ffe nga bannamateeka erinnya nja kulireka naye njagala kuwa idea yange gye nnina nga munnamateeka ate ng'omu ku bannamateeka abalina bias ku criminal law mu criminal law wano mu kibuga Kampala. Banyabo ne bassebo ffe tulabanga kooti oba poliisi eyapapye ennyo yabuuse emitendera mingi nnyo gye yabadde erina okugoberera okulaba nga obujulizi bwonna buvaayo. Ntegeeza ki? Ku musango egya criminal banyabo ne bassebo tulina ebigambo by'Olulatini bye tugenderera bwe tubanga tukola okunoonyereza biringa 2 oba 3. Ekigambo ekisooka tukiyita actus reus. Actus reus kitegeeza nti nno ekikolwa ekyakoleddwa oba ekikola ekitaakoleddwa okitegeera ng'ekikolwa ekyo kirimu okugamba ekintu omuntu kyakola physically eyakyakolanga yo omuntu oba ekintu yo act gyakola okuzza omusango mukitegeera ekirikwayalinga omuntu oyo okuba nti nno either gye mwennyininyini yakiteese mu nkola oba muntegeera bulungi. Simanyi njagezaako kukola ki okuvunula ebigambo bino okubigonzaamu kubijja mu lulimi olw'ekinnamateeka. Naye actus reus kitegeeza nti ekikolwa ekyakoleddwa oba ekikolwa ekitaakoleddwa okulaba nga obumenyi bw'omusango buno bugenda mu maaso. Ekigambo ekyokubiri kye tuyita mens rea. Mens rea kitegeeza nti obumenyi bw'omusango obwabadde ku buli kirowoozo byoyo omuzi w'omusango the guilty mind kyabadde ku birowoozo bye ng'agenda okuzza omusango oba embeera y'obwongo bwe embeera ya mayindi ye bwe yabadde ku ssaawa eyo ey'okuddizibwamu omusango okuzza omusango ogwo. Kiba kikulu nnyo nga tugenda okukola okunoonyereza mu criminal law. Ekyokusatu tukiyita causation. Causation kitegeeza nti obuuzi bw'emisango obwo bwazze butya era bwavudde ku ki nga tukola okulondoola okuviira ddala omusajja engeri gye twajja okumumanyaamu gy'abeera abo abaamuyambyeko okukola omusango ogwo, gamba nga abaamutransportinze okuva waasula, gamba nga abaamuwadde emmere, gamba nga abaamuguzizza ebyambe bye yakozesezza, gamba nga abaamulagirira n'ebirala. Kakati bw'omala okuddira ebigambo ebyo ebisatu n'omanya kye weetaaga, bikuwa kye weetaaga, n'omanya kireetaga okumanya ani yamuwadde emotoka gye yavuze yagipangisizza kwani. Omusajja oyo bwe yavudde gye yavudde gy'abeera ye yabadde abeera ku nnyumba zaani, ani nannyinizo. Okitegeera, ye bwe yabadde ava ku nnyumba ezo yayogeddeko n'ani? Yayogeddeko ne basikaali, yayogeddeko n'ababboda, yabagambye eki? Omusajja oyo najja n'apangisa emmotoka oba n'alinnya takisi, yapangisizza emmotoka yaani? Ani yagimupangisizza? Ani yabadde mu kitundu ekyo yapangisirizza emmotoka? Emmotoka eyo bwe yamaze ogipangisa n'agivuga yatuukidde wa? Alina bwe yakyamyeko n'alya emmere. Ani yamuguzizza emmere? Era eyo omuntu yamuguzizza emmere ng'agimuguza kugenda kukola ki? Okitegeera, kakati tujja nti bwe yatuuse awantu bwe yaddiza omusango, baani abaamulabye? Abo baamulabye ng'akola ki? Abo nabo beetaaga. Bwe baamulabye baakoze eki? Si kubeetaaga kubasiba, wabula kukuwa ku bujulizi, kubugatta ku bwoyina okusobola okulaba nga ki osobola okuleeta omutemu ku kye bayita scene of crime, placing the suspect at the scene of crime. Kakati bannyabo ne bassebo, okusinziira nze ku kye naakawuliddeko olwaleero, ndabanga abajulizi be batandise okuleeta ate bayinza obutajjayo bulungi nnyo kitwandibadde twetaaga. Okugeza, nalabye mistress omukyala ng'ayogera, naye ng'omukyala bw'omuwuliriza obulungi
ye mwennyini amaaso ge tegatubuulya tatubuulya tuba amaaso gange gaalabye omusajja ng'akwata ekijambiya ng'asalako omwana omutwe kati nekyo kyekisingira ddala okubeera ekibi ennyo bino byonna byayogera olugoye lwange nasitudde omwana nga ndowooza akyalimu obulamu nansiiga omusaayi ku lugoye byonna tebituyamba okujjako nga tufunye omuntu agamba nti nze nalabidde ddala omusajja ng'akwata ekiso ng'asalako omuntu omutwe olaba batuuse ne bamubuuza nti ekiso kye yakozesa ng'asalako omwana omutwe wakiraba otya nti ate ekiso eri amaze okkikwata ng'akikasuse emabbali w'ekikomera kati yatuwulira kuba oba ekiso baakifunye oba tebaakifunye mukitegeera mu criminal mu misango egiri criminal wateeka okubeerawo omuntu agamba nti nze namulabye yaggyeeyo ekiso yakijjeeyo akisisizaayo omukono gwa ddyo n'akwata omwana n'amusalako obulago omuntu oyo bw'abulawo kizibu nnyo kooti okusalira omuntu omusango ogw'okufa nga tewaliiwo muntu ayinza kugamba kumuplacinga mutemu ono at the scene of crime in any act man is rare kitegeera ng'omusajja oyo ayina the guilty mind adira guilty mind agiteeka into action the actors rules asalako ki obulago omuntu oyo bw'anaabulawo banyabo ne bassebo teriyo kooti eyinza kusalira muntu musango nga tewaliwo nalaba newe munaavayo ne mugamba kubanga olaba abazadde be baleeta abawa obujulizi abazadde bonna baava ku mirimu gyabwe nga babakubidde banange mudduke abaana babatta tewaliwo omuzadde n'omu yali ku site ku siini n'agamba nti nze bwe nali nyimiridde bwenti nga nzirukidde omwana wange nalaba omusajja ng'akutte ejjambiya ng'amusalako omutwe ati ekyo kiteeka omusango guno mu mbeera enzibu ennyo era kiteeka kooti ku mbeera eyo obunkeeke nti bano bonna aboogera balooya abawolereza ono gwe bavunaana bwe banaayimuka kye bagenda okukola kiri ekyo kugamba nti tewaliwo evidence eteeka mutemu ku kikolwa kya butemu ekyo buli looya yenna akimanyi nti kasitawo naabulawo omuntu agamba nti nakulabye ngotta omusajja bagenda kumwejjeereza simanyi oba kana akantu kawanvuye nnyo anyway ngeri gyekagenda mu social media nyingi buli omwana akakozesanga bwalaba kakati mu ngeri bwetyo twetaaga okufuna abantu bano wamangu okusinziira ku coverage gye nalabako olunaku omusango lwe gwazzibwa twetaaga okufuna ababooda aba bagamba nti omutemu yajja n'atuyitako ne tumulaba ng'awalampa ekikomera ne tutegeera nti agenda kukola bulaba eri abaana ne tujja okutaasa abaana tugenda okutuuka ku kikomera ng'omusajja yagudde mudda tugenda okujja okukuba enduulu okulinnya geti naffe okugwa munda ng'abaana amaze okubatta oba nga atta omwana owookusatu twamusanga asalako omutwe gw'omwana owookusatu asikaali ono eyajja n'akwata omusajja ono n'amwarestinga n'amutwala mu kayumba k'abaasikaali mukulu nnyo mu musango guno era yandibadde witness asooka kubanga obujulizi bulina okuba nga obujulizi obusookera ddala nalabe yasooka ayinza okukera enkya ng'alwadde ayinza okukera enkya ng'abuzeewo ayinza okukera enkya nga bamuguze kati bwe muba nga temusoose ye omuntu alina obujulizi first class information muba mutulese mu bbanga in space nga tesobola kumanya ddala ono bana batuwa obujulizi banaasobola okutugamba nti ndalabye kubanga amateeka agagenda okuvugaana ono bagenda kugajja mu Penal Code Act eya Uganda era n'okugajja mu Constitution article namba 22 egamba nti protection of the right to life kubanga ono omusajja yajjewo obulamu bwaki obulamu bw'abaana naye nga amaziga mangi nnyo gali ku mitima gy'abantu Uganda webanga etuuse kati nga batta abato amabujje batta abakulu batta abakadde ate nga n'ababatta amateeka ge gayinza okuba nga ge gabaleka ne bagenda bayinaayina ekyo tetumanyi Uganda gyeraga
newankubadde nga tukyalina essuubi tugamba nti kooti ekyasobola okutuwa amazima naye naffe tulabyeko emitendera egimu gino egisoose muyinza okuba nga muyina emitendera emirala gye mwewalabye nga munaba mumpuliriza emitendera egyo emirala mujja kugenda mukola eki mugikwasaganye abantu abo balina obujulizi mubaleete sobole okulaba ng'omutemu ono tumanya akaana n'akataano mwebale nnyo mwebalire ddala amannya si kikulu naye mpadde my legal view. Thank you so much. Muwulidde munnamateeka bonna sofa bakaleeta baawulidde buwulizi tekuliko yayalabye omusango guno gwetaaga yalabye kati abaalaba tebaliiwo bannawulidde baabaleese bangi oba baŋŋambye ne nnawulidde abo tebalina kye bagenda kukola twagala yalaba yaba ayogera ebituufu ng'afundikira katono nnyo kebadde soogedde akasembayo okuggyako nga tufunye omuntu atuwa first class information first class evidence nti ye yalaba ng'omutemu asalako omwana obulago buno obujulizi bwa administracy obujulizi bwa abazadde bujja kubeera collaborative bujja collaboratinga eno information naye nga tulina buno obujulizi bwokka obugamba nti nasanga gundi akutta omutemu nalengera bulengezi nalaba omusaayi gwo nakusitula obwana gwe base nga tewaliwo yalaba tewaliwo kooti yonna mu nsi yonna egenda kukeera ku makya eteeka omuntu ku kalabba nti nno waliwo omuntu alowooza nti doggo watta mukitegeera ne kooti nayo awo eba yejjereseddwa so abantu bano abaalaba omuntu ono ng'akola obutemu be bantu betulina okusookerako okuggyako obujulizi nga tebannababuzaawo nga tebannabatta omukitegeera nga tebannabafuna buzibu bayinza n'okubagula kubanga kati omutemu ali ku bunkenke wuyo amuva bulaaya agenda e bulaaya agenda mu america n'akomawo kitegeeza sente azirina so we need to collaborate this evidence bwe tulema okukolaboratinga mulimbuulira kati omusawo guno Museveni gugenda mwambula nkiwabulira kino kijje kunze bategese stanti yaabwe ne okutta abaana abo nga baagala mawulire gabayambeko bitams wabula gutandise omufuukira akagumba wegoge 1 mujjukira omusango gw'omugenzi Kaziini omwali omuwala eyatta Kaziini iziti kyakuwa wezi kyakuwa yafuluma deruzana nasemba kumanya nga ali Tanzania ali mulakiza life byamala ni mwefuulira wakati aliddwa mukazi wattu kati the same thing which is going to happen today era temusuubirayo kintu kyonna bwe banaamala okusalira omusajja oyo omusalidde byonna gavumenti bire beeteeseteese bayinza nomukeera bayinza omuteeka wiiki 2 nomukolera passport empya ne visa ne mutaddamu mulaba nga mulaba kyakwa bwe yali bino ebintu bijja yali ddulalu yes ddulalu sorry yali ddulalu si kyakuwa omusango gwa Kaziini ne ddulalu the same thing kyekimu kyekindo kyennyini bino bintu babitandise leero baali babikolakola dda ku musango gwa Kaziini gwefaanaganyirizaako na guno where is ddulalu where is ddulalu abantu bangi nnyo Museveni basse emisango ne gibuliraawo kati na guno gwennyini yagwetandikidde wabula abantu bakuwa ebituli mu kintu kino naye mukikubamu ebituli ate we bakoze stanti esembi y'okubayiwa gyembalaze y'emmotoka kitegeeza nti bano abantu ekintu kyabwe kibeesibiriddeko kyagala kubatta mu buntu awo kati nga nfundikira ngende ku nsonga endala 1 ebibaddewo byonna nga tufundika basaagala kuddamu gwogera kuwadde ogwowa time nkoma na leero ekindeeseemu nti omusango gwaluuzinze value ne credibility ne international media ne zigana okuddamu okuteekako focus babadde balina okucreatinga ekintu ekigenda okugenda mawuli kigwe momentum kwe kusettinga akabenje kano kembanyonyodde bulungi nnyo ne mukategeera kati mutegedde bulungi nnyo stanti zaabwe zifudde kati gutandise obbambula era mujja kuwulira nga guluzinze mini nga tegukyalina makulu naye ebintu bingi mugenda tandika okulanga Museveni yeeterawo public court kubanga ayagala public efune ki efune sympathy kati ebintu bingi bakoze ekintu kino nga balina ekintu kye bakweka mujja kimanya
mugende ku mukutu gwa Biwini Byanyima ogwa Twitter ana post gye yakoze post gye Lindako bana gi savings nyizo kuba saji savings ana post gye yakoze kati mwabasoma gundi abasoma psychology yino njifunye njagala wetegereze ekintu kati kikuwe ekifaananyi lwaki bino byonna weebiri Wini Byanyima kino ekintu yakitegedde jjo eno reported speech eyo reported speech mugimanyi bano bali mukulangula kuba temusobola bitegeera ebeera reported speech oba prevented statement kati bano bagezaako nnyo okweka ekintu kino mumaze osoma ekintu ekyo mukisome bulungi nnyo mumaze okisoma njalumanyi okisoma zembate mumaze okisoma mungambe nemukisome tugere ku kintu ekirala wabanga oli yafa 1994 ono ate apostings Byanyima n'agamba liipu ekibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa muyinza obutakira bulungi kankibaddize wala muyinza okuba temukire bulungi ekibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa muyinza okuba mukire bulungi nnyo okitegeera ekibayita okusomera ki kibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa kati awo tuvuddewo owulya bulungi nnyo bwe tumala okuvaawo tugende ku nsonga endala mala okugyamu wano n'amateeka byabagambye tugende ku nsonga endala ensonga endala yeeruwa omusajja gwe basindika okukola omulimu gw'okuteeka wansi noopu n'okusiiga ettomi ekibiina kya National Platform sako ne president gwe bayita munnamateeka Yusuf Nsibambe omulimu gumufuukidde ekizibu era gwagala mutta gutya bamuwa airplay ku NBS ne kusanyuka TV